والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم بك أمسينا، بك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. توجد الله سبحانه وتعالى دائما تودوا بسبوزي بكونغاني ساوانو مسيرتنو ngabanji mukasera kano Allah subhanahu wa ta'ala abamu ayina wabakwatidde, abalala ayina bamusinkanye. Mbeera zonna gwe Allah nze naawe butubanga Allah atuwadde obuwangazi tuli balamu mu biyungu byaffe, alina tuwa okutegeera nti akadde kano ka kumusinza kya bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala sirya n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyo erwana nnyo okubeera nga nze naawe tubeera ku kino ekikolwa leero, okubeera nga tuli basiraamu, oyimirizaawo essala, bakola emirimu abasinza Allah nga bw'ayagala kumusinza mbeera yonna. Lunaku lwa Mande mu kitabo kyaffe kyetusomako tuli ku nsonga 8 eziyamba omuntu bw'abanga azeekutteko zimuyinza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, zimutaasa omuli gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyinza tulambulira ensonga ezo, tusula kawanvuko katambudde era tuli ku nsonga 49. Ensonga ezo zimu ku nsonga eziyamba ku muddu omwalimu waffe zirabika mu kitabo kye ekiyitibwa sababan linnajaata min annar, ensonga ezikutaasa omuliro gwa Allah. Natuweesonga 8 ng'azijja mu Qur'an ne mu hadithi mbaka Allah sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ziriko olwaleero 49 nsonga ngazi ne Allah wagikuwa n'agifundiza n'okitegeera oba owangudde. Si ndala bagiyita talabul ilmi, nsonga ya kunoonya kumanya. Mu nsonga eziyamba ezitaasa omuntu omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingizibwa ejjana y'ekitiibwa Allah bakuyita kunoonya kumanya. Yenna ava mu nsi nga ekkubo ly'okunoonya okumanya nga si kwali aba obulamu bwa butadde buloosi. Mpaka sallallahu alaihi wasallam hassa alaiha, ekyo ekisimbako amanya amagego yakirazamako nnyo, yakyogako ebigambo bingi nnyo ku muntu okubeera nga yeekubako okunoonya okumanya. Aya esooka ku nsonga eyo, aya nnyingi ezitegeeza okunoonya, eziraga
enkizo y'omuntu anoonya okumanya. Naye Sheikh tuwa aya era nti Allah yagamba يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Kubele kumanya nsonga etaasanze naawe okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala n'engeri n'ewekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Allah yagamba nti yarfa'i llahu Allah asitula alladhina amanu abakkiriza Allah abasitula minkum muffe walladhina utul ilma naabo Allah bawadde ekiyitibwa ilmu. Yagamba nti Allah wasitula darajat maana omukkiriza n'omumanyi amadala gaabwe ganjawulo. Eddala ly'omukkiriza lyanjawulo, eddala ly'omumanyi lyanjawulo. Naye bonna Allah nti yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula muffe abakkiriza ne mbayina kye bamanyiiko ku ddiini ye darajat amadaala. Ekitegeeza ki nti kulungi okumanya nsonga Allah hal yastawi alladhina ya'lamun affe benkana baduka ku ddaali erimu abalina kyemanyiko amanyiko Allah amutegeera walladhina la ya'lamun naawe atamanyi. Allah alaga inkizo nti yabuuza ekibuuzo nti hal yastawi alladhina ya'lamun benkana abalina kyebamanyi ku ddiini walladhina la ya'lamun omuntu akola eddiini ng'agimanyi asobola ng'agimanyi awaayo ng'amanyi asiiba ng'amanyi kyakola nti ina ibaada n'agirongoosa agikola aginakola ilimu yenkana n'oyo agikola nga kitaba kyamanyi. Kirabuza Allah ate omuntu alina nti tebenkana. Omuntu bw'aba nga masalan omuzimbi azimba by'amanyi n'azimba by'atamanyi handi ono yazimba ono yabadde ate ono yabadde muyiga. Allah yabuuza nti hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun benkana abamanyi abatamanyi. Maana Allah yabukibuuzo nekagala asa ng'akimanyi bulungi nti magezi g'omuntu byonna kyebwe nti omuntu ayinaku ilmu tayinza kubeera ku ddaali emu n'oyo atayina kyamanyi. Oyo nti makanika wa omuntu Allah yama okuba amagezi ilmu kubanga esobola okukozesa leediyo Allah gye yakuwa wenkana n'oyo Allah yawa tebuli kye kimu n'oyo Allah ewa ilmu ey'okukanika TV. Ekyo byonna kyebwa ilmu omuntu waki Allah gwagiwadde Allah bamuwadde. Nti man utiya alhikma oyina gwemba mpadde alhikma ay alilmu qad utiya khayran kathira. Allah gwabawadde Allah nti man utiya alhikma gwemba mpadde kiyitibwa okumanya. الحكمة هذه الآية هي العلم هو العلم في كمانيا الله يعني وما مودي أبيونجي بيونا الله بقوة كمانيا لو أن بيجي النوش كولا على علم ليس على جهل لا تشوف كمان يقول أشوفك على علمي والله
wawesiime essala kiba nti amanyamu bagamba nti nawmun alim nawmun alim okabakako omumanyi nga omumanyi nebaka wali omumanyi nebaka wali wa ibadatu ljahir neibada yo atamanyi nawmun alim afdal min ibadatu ljahir omumanyi bwe yebaka wali n'atamanyiibwa n'akola ibaada yonna eriba gyaba tagimanyi omuntu aye olwemanyi aba yeebase okwebaka kusinga oku ibaada z'olweza tadakyamanyi lwaki byokola tomanyi lwaki obikola so ono yeebase amanyi nti kuno saa zino wenjabakamu sawa zino funa empeera kairuula fumuddemu tegera nti kiiru wummulamu kukola emisana kuba sitaani tewummula kibabira sunna almahjura sunna ezasenkibwa abasenga obunyumu ffe okwebakamu bada dhuhr walau 5 daqaiq lajota kika 5 lajota kika 10 wanzikamu nti kiiru mumulemu kemisana fa inna ash-shaytan la yakiru sajitawmula الفرق بين أنتم wakati wa filisitani kumulamuku sana hata omumanyi bwe yebaka noyenanga tena irimu nakola ibada ejakoze emufattoge abanga kwenye kikulu ranti ayoga nti tabla ilmu okulonya okumanya fariida fardu aini kyebateekako buli muntu yenna ayogamba tabla ilmu okulonya okumanya fariida kawateeka okuvaawo muntu lwa maamawo paka amwegideko ettaka نجد حديث اطلبوا العلم رب السين حديث حديث يقول يعني نونيا نويريمو نويري ريوا شينا نونيا اطلبوا العلم نونيا okutunya فريضة kwawateka okuvamramawo okutuusa ngosi otuka ulisa Allah subhanahu wa ta'ala abangi kwenye kumenya cha bei eriyenna Allah gwawadde tunusi ngazikuba munyamaye Allah mwagaza kubeeranga amutegeera asoma anoonya okumanya Allah gena yitubunana ebitonde byonna ebiri mu nsi bisabira begayeri Allah kunga bisabira omuntu anoonya ilmu omuntu aginoonya kigazi omuntu aginoonya ayina empisa zalina okwesamu ne ilmu utawanvia obudde butambula tebe hadithi zino bbiri ku nsonga ya tabla ilmu mbuka yagamba hadithi empanvu ngeri yagamba nti kitaabe muslim yagamba nti waman salaka tariqan n'omuntu yenna waman salaka tariqa n'omuntu yenna akwata ekkubo yaltamisu fihi ilma ekkubo eryo alikutte kunoonya ilmu سهل الله له طريقا إلى الجنة الله مدو يا مامو يزكبو المتوالا أخير الجنة جكرا أن تواغاما من سونغا ومتزيه قواتكو لزمتاسا ومريقو الله زمجنا يا أمشتبه الله شوها أنت حديث السبب ومجنا آية زفشا زكوا ولمجانا فنحن يقول أنت من سلك طريقة ومتجنبوا قواتكو
yaltamisu fihi ilma kuba yakutenga agenda kunya ilmu sahala Allahu lahu Allah mangwiriza tariqan ila aljanna ekuba elimutwala eri jinesiba Allah subhanahu wa ta'ala songa buli omu yenna nze naawe tunoonya nabigamba hadithi endala nabigamba hadithi nabi yagamba eri Bukhari ne Muslim hadith nabi yagamba nti man yuridi Allahu bihi khayra man yuridi Allahu bihi khayra Allah yenna gwaba yagalizza obulungi mu nsi muno Allah akbar man yuridi Allahu bihi khayra Allah yenna gwaba yagalizza obulungi mu nsi muno Allah kwagalizza bulungi era nti yufaqihuhu fi ddin takuwa sente Allah takuwa bashala takuwa dunia yufaqihuhu fi ddin akukenkula mu ddin beba faqihu vanti basaba benjawulo yogamba nti Allahumma faqihuhu fi ddin wa 'allimhu ta'wil so Allah kenkula mu ddin ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه بوزا آية من القرآن بوزا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفسير الواشي يبكى يتجزاشي لو أنتم بصحاب بين رأي اندوزا غزانجاورو نبدا نجا لابن عباس ما سوغابوي na mutuza mu ntebe jali bamwedde okubazo n'omukulembeze ali ono musilamu ngatu joze olwana mutebe na Abbas gwawadde ntebe nga ye zabanyi buzito bwa Ibn Abbas bwali nawe gamba nti mwawadde mwampisenga mu ngamba ki olwati ayero yakka etegeeza ki onalema bwate ngabwati nabuuza Ibn Abbas aye tegezaaki gwabuuza muto lwaki alikeddweyo mubaka wa Allah yavuga nti Allahumma faqihu fi ddin wa 'allimhu ta'wil so Allah akegwe mu ddiini muno akuwe n'okuvvunula ezenjawulo navulula aya nawasafu nuzulu yayo lwaki yakkirawa biki yonna naibawa nagamba nti oyo kyagambye nange kyeŋŋamba nagende ne bagenda idhan nabyagamba nti man yuridi llahu bihi khayra Allah gw'abaagaliza ebirungi mu nsi muno wallahi akuwa kutegeeza ddiini Allah akuwa n'otegeera ddiini wefaqihu mu ddiini yo nga ddiini yo gikola ala fahami ng'okika kutegeera okutuufu ku anna sunna kutegeerera silowooza z'abantu ola ng'obitegeera nga busiraamu kubanga Umar yagamba law kaana diinu lislaami aqili singa obusiraamu bwali magazi gaffe tandibadde mu kusiiga wansi wa ngatto wansi wa bigere tutasiga kungulu lwaki mbwongolawo olabanga wansi ewalinnya naye tusiba otusiiga kitegeeza nti obusiraamu si ntegeera yaffe ki alfahmu Allah akutegeera ddiini ng'okitegeeranga abalongoofu bategeera ne salafu salih paka kwasembayo lwekyo Allah gwaga yenna ndagamba nti nabbi atugamba nti yenna Allah gwayagalizza ebirungi mu nsi muno obulungi yufaqihuhu fi ddiin kivambako Allah usanga nyuga nti Allahumma in asmachaza nti Allahumma in rahma inni as'aluka ilman nafi'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an yalla kusaba otuwe okumanya okugasa kwa sababu Allah sokuva nga غير نافعة
تقول ليس الله اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. الله سومبي علما نافعا أمبوك من يقصى وعملا متقبلا أي الله وما قد من قلنا موجبين ميجي جوكريزا علم كسوء الله فأنا بيقول اللهم إني أعوذ بك من العلم لا ينفع يا الله سبحانه اللهم إني متى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع يا الله سبحانه تاسيري ويتقسى كم قسو نجاز أسوء الله هو يمي قسى عليه الله هو متسيري علمي ونغة قسى إذن أي بتيبا أقبل علم تقول يا الله بابا شو ودي نقول واقع أنت من أوت الحكمة الله وادو كمانيا أوت خير كثيرا الله مودي يوجدنا نوشو سجام بعلمه بكو الله أنا جمهيج كتشو فما شجاب أنت فالله مرزقنا لعلما نافعا شو الله أتوي أو كمانيا أو قسا وعملا صالحا أتونا كل متوفو ورزقنا الصدق والإخلاص في الأمور كلها إلى الله شباب الرجال كتب عندي إدوين ما شاء أمود وعد السماء اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقنا الصدق والإخلاص في الأمور كلها. ما أقول أسأل الله يجعلنا الله بكل اللهم رزقنا يلفق سوا يشيتوا وتقبل يشيتوا العلم النافع يوم يقسى شكرني وعمل صالح وتوكل من متوفو رزقنا الصدق الله أتوي وتقبل يا مزما والإخلاص في الأمور كلها الله تقبل يشيتوا إخلاص بيسمى لنا songa yatano musabe taso mutu kunjuligo Allah subhanahu wa ta'ala na yi da yashkuru Allah gama warimi man salla lillah 40 yawman fi jama'a من صلى لله 40 يوما في جماعة سبحان الله أيها سنغنني توينا أسالة قوة الله تفهموا توينا أسالة قوة الله تفهموا 40 يوما أمريكا مكوميا الصلاة مكوميانا زنك مكوميانا أصدقوا الله اسمنك مكوميانا غاسار الصلاة أتي تقصد في جماعة مجمع سونغين إيتا سونغ جهنم الله لمن يزجن جهنم الله مد متى جهنم الله جهنم لمن يزجن ويستوى الله لم إنزناوي سبب الله قاتلكم فاسنيان حديث أنس رضي الله عنه سادي ريتا يقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله ومتي النبوة سالة قروى الله تصدق وموتو سروى إمامو سروى أميري
sirwa gundi sirwa bawe man salla lillah ngosadde kulwa Allah 40 yawman okumala ennaku 40 fi jamaa ng'osalira mu kibinja eno nsonga nnene gyeyogako idriku takbiratul ula idriku ng'osisinkana takbiratul ula takbira ey'emizizo nga imaamu walaga nti allahu akbar ng'oli mu saffi takbira ey'emizizo tekuyitako nayo nsonga osadde kulwa Allah naku 40 fi jamaa nga takbira ey'emizizo tekuyitako Sharif soboka tujitwate for Allah jigawa ndi soboka makumi meka man salla lillah hadithi Anas radiyallahu anhu omuntu asala kulwa Allah 40 yawman okumala ennaku 40 fi jamaa mukibinja idriku takbiratul ula nga sunna takbira ey'emizizo ngenda bishegala nti kutiba lahu bara'atani awandiikibwako ennejjereza bbiri Allah muwandiikako ennejjereza bbiri enneesambya bbiri ebyo biri Allah imwesambya bara'atu minan nar Allah mwesambya okuyingira omuliro gwe bara'atu minan nifaq Allah namwesambya obunnanfuusi nsonga nnene mu nsonga ezingiza omuntu ejjana zimutaasumibwa Allah yagamba nti man salla lillah muntu kusala kulwa Allah 40 yawman wannaku 40 fi jamaa nga idriku asinkana takbiratul ula takbira esooka nabi yagamba nti kutiba lahu bara'atani muddu Allah amwejjeza ekiyitibwa omuliro jahannam n'amwejjeza ekiyitibwa obunnanfuusi ayogamba nti engabizibwa nti Allah amwejjereza obunnanfuusi Allah amwejjereza alamatu nifaq wa amali nifaq Allah amwejjereza obubonero obunnanfuusi n'ebikolwa by'abannanfuusi bakola kusala 40 kulwa Allah mu jamaa nategera emizizo tekuyitako bawe sindi kyengera Allah yabakuwadde kyengera mu byengera Allah kyabakuwadde ruwa ndekabiti man salla lillah sadekuwani wati odongo ajje usala sadekuwani أيام الأخرى 40 يوما شو تالي يوم صدقوا الله سبب إنكم أمريكا أنا في جماعة مجمع ياتي وسيلة كبيرة ياتي emizizo sogeretya kundi ono bakurizo buli koyo omuntu atya namukyene Allah mukume kekyava kimu kyomusajja ina mutabani we ng'amuvuga
okusala salatul jamaa zani gadde tatampa de nyumba masjidi ni swala tukankole ku masjidi eri okolotia osaliyeko iyo na watu wose bashi maswala ne wati yagisanga namuvuga omwana gashitawe agenda tuka kitawe womwa masjidi etabire mizira muyisireko omuzadde kaba maziga nagamba ozise nsayidde ennaku makumi asatu mu mwenda leero mbadde mpezaana gange gamalayo onkoze bubi allah yamasa ntya onkoze bubi mwana gwe shayide ennaku zange zibadde ziggwayo mpundikire yongulire ejjana yange nko allah nakuddayo ndi mukadde maziga yagamba naye olwayo sajja yali ng'ekyakabira naasad erwa hadisi fakala jawulya nti nabbi yagamba nti man salla lillah osadde kulwa allah 40 yawman bannaku 40 fi jamaa mukibinja nga yidi kutegera al-ula ntibe esooka ogisinkana ngiyo kutula imamu ng'oli mu layini oli ndi musubya epo lwayo tule wabweyo business mbozi muwuzu wawo ne bagireeta nga tolina na muraalo emirya nti bino byonna birina ensonga hajja bakabira empeera ayo yagamba shekhe namulawo shekhe habib rabi shekhe hadithi abantu gye bali mu nsi kyebulira kituufu gye bali asobola kikola naye nange kigezaako butuufu kitali kiteeba naweza kusoma 20 mu jamaa Sandi nenga jeteba nti ubango odeko obushi obumu okolotya ekigezeko makumi ana kasitaka gwayo tekirala najiganti tiyenna asala kulwa allah kumalanna ku makumi ana mu jamaa tebiremerizo temuyitako allah amujiriza emijiza mmeka byesooka allah amujiriza jahannam kyokubiri allah amujiriza bunnafuusi 15 mu nsonga eziyamba nze naawe okutasibulibwa allah subhanahu wa ta'ala tingiji nawe ekitiibwa allah kusaala kulwa allah bannaku 40 mu jamaa yatakibira emirizo tekuyiseeko hadithi anas radiyallahu anhu ensonga ebadde 50 ikizi tabaye ensonga emiyo kambufuuzi neera nga nfuuzi yagamba nti qira'atu suratul mulk kulla layla qira'atu suratul mulk kulla layla okusoma suratul mulk buli kiro nabyo ensonga etaasa omuddu okuyingira omuliro gwa allah nayingizibwa ejjina wekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala yagamba mbaka sal llah sallama suratun min alquran essura eri mu quran ma hiya illa 30 aya teriyo naddala kujjako ina aya 30 ayat خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي يده الملك
يقام صلى الله عليه وسلم السورة القرآن سورة السورة المشي القرآن ما هي إلا 30 آية فيسوي إن آية ربك خاصمت عن صاحبها egenda kukayana egenda kuweereza nanyi kujisoma buli kiro egenda kuweereza nanyi kujisoma hatta adkhaltuhu aljanna kuzo mudu Allah wana mingi janna buli kiro wasoma تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فكجيكم أين كل هذا بوريك كل ليلة نقول سوما كل ليلة بوريكيرو ajisoma buli kiro nabbi agamba essula eyo egenda kuweereza nenyigisoma paka bwana yingire jjana ya Allah. سبحان الله آية مبنية ست ثم تلاوة أو حفظا لا مش هو بسمي يونا يسمى وكا لقد أنت سوليو إذا كويرانجو إذا ننينيو يجسما فكا الله أموت يجسما وانا مين ججنا كيسما سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إيش يا مشي تجيكو ما شيء تجوجيرا كونغ شنيني يا جماعة مقصد بلانتي سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. السورة يو مخلا يا جماعة حديث إن لا هي المانعة من عذاب القبر. سورة نجسما متاسا مزيزا ابن نزل قبر كبيرة ديموكوسا. سورة الملك أي مكمية أسطو بكوي جاتي نبقى أنتي ناني كجسما سورة يو الله أمتاسنا يو كبيرة تغير كبيرة ayosebwa omuki emezo kaburi la bimutukako la suratu al-mulk chabaga anti fahras ya akhi al-habibi ngana wangu ochitibwa nku lunkana nnyo nimanya ochitibwa okubera ngo soma suratu al-mulk kula laila buli kiro wewe yo kuberenga tuweza kujjako nga osome suratu al-mulk zensonga ezo bayisabye mu nsonga zitasaze naawe buli Allah twalaga ensonga ezo twagambye talaba ilm okunoonya okumanya tulaba ti ensonga mu nsonga ennene eyingiza omuntu wa Allah ejjana yemutasomerwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyokutulabye tulabye kiriwadde okusaala kulwa Allah mwena ku 40 mu kibinja nga takbira ey'emizizo tekuyitako nayo nsonga mu nsonga zikutaasa mu gwekitiibwa Allah tulaba ensonga eyokusatu lwalabye mu nsonga etono mwemu labye egamba nti wattu okusoma suratul mulk buli kiro nsonga essula eyo egera kweza nannyini waayo okutuusa Allah bwana muyingiza ejjana. So kama hadithi ndala tomuntu asoma suratul mulk buli kiro efukira nsonga kwa nti Allah amutaasa ebinezo yakabuli so Allah atuwa okukolyako ebyo atutuuse mulamu bwaffe sobola kubanga byonna tubisoma ntibijjukanya wakwandi lwaki tunoonya kubeera nga tufuna ways amakubo gatutaasa jahannamu Allah tuyingire ejjira wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.